wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bakadde baffe ab'ebitiibwa nate ntuuse okubeera nga twejjukanyayo gamu ku mateeka ga wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ntandise n'okwebaza wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, nsaba asse okusaasira n'ebyengera ku nabbi waffe ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabwe kityo information eno oba okujjukiza kuno okwendeese olunaku olwaleero kwa kubeera nga kugenda eri yenna yenna omuyizi oba eri yenna yenna omusiraamu ali mu kkubo erinoonya okumanya. Nsaba wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo bye tugenda okuwulira insha Allahu ta'ala. Tugenda kubeera nga twejjukanyamu hadithi ya wakitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'etunyumizibwa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma agamba yawulira ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'ayogera ebigambo bino n'agamba nti man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin. Mazima wa kitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala gwaba ayagaliza ebirungi amukenkura mu ddiini, amuwa okutegeera eddiini ye. Ekigambo ekyo oba hadithi eyo Ibn Taymiyyah rahimahullah bwe yali agyogerako yagamba nti kullu man arada Allahu bihi khayran fala budda an yufaqihahu fi ddin. Allah yenna yenna gwaba ayagaliza ebirungi abeera nga amuwa okutegeera eddiini ye n'amukenkura mu ddiini ye. N'agamba nti faman lam yufaqihuhu fi ddin lam yuridillahu bihi khayran. Allah ategwamma okubeera nga ategeera eddiini ye, aba amumya ebirungi by'okubeera nga aganya okubeera nga ategeera eddiini ye, Allah amumma ebirungi by'okubeera nga ajja kubeera nga yeeyagala ku duniya ne ku akhira. N'agamba nti kano tukategeere ffenna, walaysa kullu man faqahahu fi ddin, tekiri nti buli yenna yenna Allah gwawadde okukenkuka mu ddiini oba okutegeera mu ddiini qad arada bihi khayran, nti aba amuwadde era okukola ki, okubeera nga yeeyagalira oba aba amuwadde ebirungi tukategeere bulungi. Wabula n'agamba nti bal la budda ma'a al-fiqhi fi ddin naye min al-amal bihi. N'agamba nti okumanya kuno kwaba akuwadde kwaba kukenkuddemu kuba kugoberezebwako n'ekiyitibwa okukolera ku ekyo ky'okoze eki ky'osomye. Muganda wange ali eyo ali mu yasarna ali mu level yonna gy'oliko ngo muli mu kkubo erinoonya okumanya eddiini ya wakitiibwa Allah. Wuliriza ekigambo ky'ensembyayo kino kyayogerwa imaamu amanyikiddwa Abu Ishaq al-Irbiri. Yagamba nti buli yenna yenna ali mu kkubo erinoonya ilimu fawadhibuhu wa khudh bil jiddi fihi, beera ng'onywerera ku kkubo eryo lyolimu lyonna kasita libanga nga likutuusa ku kumanya eddiini yo era olikwase maanyi. Fa in a'taakahu Allahu ntafa'ta, Allah bw'anaaba akusobozesezza ekkubo eryo ne likutuusa ku ky'oluubiridde ogenda kuganyirwamu muki mu irimu eyo. Kyova olaba buli yenna avaayo n'agenda n'asomako kaasomyeko. Omumanyi ono era yatugamba nti falaw qad dhukota min halwahu ta'man, aba agenze n'alozaako akatono bwe kati la atharuta ta'alluma wajtahatta, aba tayagala aveeyo wabula buli lukya aba ayagala akole ki, abeere nga yeeyongera. So irimu eno gye tusoma mbakuutira baganda bange ab'ebitiibwa ya mugaso nnyo. Wayakisuuka aljamaala idha qtarabta, ekwambaza n'ekitiibwa buli wonna wootuuse bagamba ono imaamu jangu yitawo wano weyitawo wano. So irimu eno etwambaza ebitiibwa buli wonna wooli era ogenda giganyirwamu. Yagamba era mu baiti enda n'agamba nti yanaaluka nafuuhu laka ma dumta hayya. Bw'onooba osomye irimu eno okumanya kulinako mu ddiini nga kugenzeeko ewala ojja kubeera ng'okufunamu ebbanga ly'onomala ng'oli mulamu. Wayabqa dhukhruhu laka in dhahabta, era ekitiibwa kyo kisigalewo ne bw'onooba nga toliiwo. Tulina abamanyi nga Imaamu Bukhari, Imaamu Muslim, bonna baavaawo ba mirembe giri naye essaawa zino tuboogerako. Oli bw'aleeta hadithi nti evudde mu kitabo kya Muslim Bukhari teriiwo abuuza agamba eyo hadithi ntuufu. So baavaawo naye balinga abakoze eki abaliwo. So irimu eno huwa al-adbu al-muhannadu laysa yambu. Bw'obeera ng'olina ky'obeera ekigambo ekyo omumanyi ono yakivunula n'agamba nti al-muhannadu, yagamba nti waaliwo ebyambe ebyedda ebyakolesebwanga nga buli wabaawo ensonga ekintu kyonna ekikalubu baleeta ekyambe ekyo nga kisala nnyo. So nabwe kityo irimu eno bw'obeera ng'ogirina tusibu bihi maqatila man darabta, buli nsonga yonna evaayo tugikubisa irimu eno. So wakanzu la takhafu alayhi liswa,
ky'ekintu eky'obugagga kye tutambula nakyo kye tutatya nti anja sisinkana omubbi akinzibeko. Khafiful hamli yujadu haythu kunta, otambula nakyo tekikumenya. Obwo bwe buwomerevu bwa irimu. Naye nasembyayo ebigambo bino n'agamba nti buli yenna asomye kaasomyeko yasaruna otuuse wa Qur'ani juzu emu bbiri, yagamba nti irimu gy'olaba eno yazidu bikathratil infaq min, ejja kuwera ebbanga ly'onoomala ng'ogisomesa. N'agamba nti wayankusu imbihi kaffan shaddatta, ate ejja kukendera ebbanga ly'onoomala ng'ogikodowalidde. So nabwe kityo baganda bange ab'ebitiibwa mbasaba buli yenna ali mu kkubo erinoonya irimu manya nti oli ku katuufu. Allah nsembyayo aya eno wakitiibwa Allah yagamba yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Wakitiibwa Allah asitula mwaba abakkiriza n'abasitula amadaala, walladhina utul ilma darajati, ate mwaba abakkiriza mwennyini ate abaweereddwa okumanya bo abeera nga abasitula n'abongera ki amadaala waggulu. Maliza ebigambo byange nga mbakuutira buli yenna ali mu kkubo erinoonya irimu oba bikaluba bitya kuminkiriza ojja kubeera ng'ofunamu biidhinillahi ta'ala ku dduniya wal akhira. Saba Allah atugase n'ebitono bye tuwulidde insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.